الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بانجي الله جل وعلا إنني متندو أمارونجي أماجوف تمسوا السوق ساسا كنيني بيجكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نما تبينجو ينوصبنا ولينا ناتاولا موفا بك كنكو لسيبا يولونكم أيو bulganda ne kutana mba kutukubira ngati Allah subhanahu wa ta'ala kumuti kubira ntukola byalagira nokuleka byaziza ate nokubira ntugoberera mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukwate obufubwe isonga zesu nsatu zikwate ko kusinza ku nsozo baffe byaziza tubirenga tubiye wali yaddala era tubere abaddu abafayo ku nsonga eyo. Aya nyingi mu Qur'ani ne hadithi ziwerako aya ziwe yaddala nga zitulagira n'okutukubiriza okugoberera n'okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadithi ziwerako n'ebigo by'abalongo atukulembe okubyadda kwa sahaba n'abadde embigere bagenda batukubiriza ensonga y'okubeera nga tugoberera n'okubeera ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ezimu ku ezo aya ezitugulagira ensonga eyo okutukubiriza n'okutulagira okubeera nga tugoberera n'okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آية من نجمني يريم سورة آل عمران على آية ياسة مهم الله يقام أنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية الله تقام أنت قل قام بك محمد صلى الله عليه وسلم أقام بكي أقامت إن كنتم تحبون الله بمبان قد ما قال الله mwagala kwagala okwanna maddala okwamazima fattabi'uni nulechum mugoberere yuhibbukumullahu Allah jabakola ki ajja kubagala. Kitegeeza omuntu atagala Allah kwagala okwamazima tagobera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era omuntu abadde agobera mbaka sallallahu kaba kiraga nti nno kabaka woni akalaga nti okwagala kwaga nti agala Allah kuyinza okutaa kwa bulimba kuyinza okutaa kwa mazima ngetugenda okubantu laba kigambo ky'omumanyi awo inshallah. ويغفر لكم ذنوبكم الله تقمنتنو فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإلى الله جاكو بسونيوا الله جاكو باغال من ابا مغبرد بك وسلم ويغفر لكم ذنوبكم بسونينا مزامبي غموي والله غفور رحيم الله مسوني اتمكي مساسيز. kitegeza baganda bange okiriza nti ogubira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ajja kutwagala ate Allah abatwagadde Allah taginza kubonereza muntu gwayagala era agenda kubeera nga atusaasa n'okubeera nga atusonyiwa bwe twasi tumugoberedde mbaka sallama Allah tagenda kutwagala ne tunaga nti ffe twagala Allah naye nga mbaka tumugoberedde Allah ateekawo akabonero akalaga omuntu ayagala Allah olwagala olutuufu kugoberera ani kubeera mbaka Muhammad wa sallam nga amanyi waffe baatulaga abamu kubo baagamba nti nno abantu baagamba nti baagala Allah n'abageesa ne ayi eyo abantu baagamba nti baagala ani Allah nabagesa neshi ni aya yo kugobera mbaka sallama bakakasa bagala Allah bagobera mbaka Muhammad sallallahu watawati bakakasa bagala Allah koli nolecho nsugolachi tibagobera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umanya ito Muhammad al-Amin ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala wega ko aya gama tambihu yukhadhu min hadhihi al-ayati aya tujijjamu aya ne kitwa tujijjamu أن علامة المحبة أنت أكبرني كوكو أقاله الصادقة لله ورسوله وقالوا كما زما وقال الله جل وعلا كما زما بك وسلم وكما زما غسبوليمبا هي اتباعه صلى الله عليه وسلم كما مغبريرا بك صلى الله عليه وسلم إذا umuntu lwabiranga agoberedde mbaka wasallama bakitegeeza nti no kwagala kwe kwagamba nti yagala Allah n'okwagala kwagamba nti yagala mbaka wasallama ko kabonyo kuba kwa mazima. Kitegeeza falladhi yukhalifuhu oyayawukanakum mbaka wasallama natamugoberera wayadda'i annahu yuhibbuhu ahina amalaga naga nti yagala mbaka wasallama fahuwa kadhibun abamulimba muftarin mujwetesi idh law kana muhibban lahu kubanga singa abadde nga dda kituufu ayagala Allah ayagala mbaka wasallama la ata'ahu yalwadda mukolaki amugondera. Twakitegeeza nti omuntu yenna bulwaga nti ayagala Allah ayagala mbaka sallama ninga tagobera mbaka sallama omuntu okayinza okubeera akabonero akalaga nti ekigambo kyekyo kya bulimba
ekyo kwewala embeera eyo tukubeera nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mbeera zaffe zonna tubeere nga tumugoberera mu kulya mu kwambala mu kuzuuka mu kwebaka muzaala abaana n'okutwala n'okugula ne mbeera zonna kuba teriyo kyefa nga tasikoze eki teriyo kintu na kimu kyeyaleka ku nsi nga takisomesezza yagenda okufa nga buli kimu akikoze eki akisomesezza era ng'eddiini ejjudde nga aya munne mugimanyi obulungi teyinza kuba nga yaleka ejjudde ng'ate waliwo kyatakoze ekyatasomesezza. Abooluganda twatandika omulamwa gwa okulaba sunna 10 biidhini subhanahu wa ta'ala jazira mpolampola Allah n'atusobozesezza era njagala mu audio eno baganda bankubajukizayo sunna emu mu ezo sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sunna eyo bangi tugigaalirira so nga ate omubaka wasallama agiragira era n'abeera nga agitusomesa era kennyini n'abeera nga agikolerako. Omubaka wasallama banga yaragidde ekigambo bigambo bye n'akikolerako ensonga eyo bayongedde kukkaatirizibwa nakubeera nga efuuka nga kafunnyo okusinga ate ku nsonga olumu endala. N'ekyo sunna egamba bweti sunna ekwatagana kuyingira masjidi. Buli lunaku tuyingira masjidi emirundi n'emirundi abamu tuyingira ku makya kawungeezi ku matuntu mudi emirundi egy'enjawulo emirundi giwera ddala naye bangi muffe eno sunna osanga tugigoberedde. Sunna as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam waddu'a inda ad-dukhuli wal khuruj min al-masjid. Kisiri sunna okusalira omubaka Muhammadi sallama n'okusaba eddu'a y'okuyingira masjidi n'okusaba eddu'a y'okufuna masjidi. Bwe tuba tuyingira masjidi sunna okubeera nga tusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate era n'okusaba eddu'a y'ingira masjidi n'okusaba eddu'a efuluma masjidi. Eyo sunna okusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga tuyingira masjidi n'okusoma eddu'a eyingira masjidi ate n'okusoma eddu'a efuluma masjidi. Sunna eyo njagala okubeera nga abaganda bwe tujjukire tugiteeke mu nkola ku baganda bange tuke kugayaala. Eyo sunna eri mu bulamu bwaffe buli lunaku abantu bayingira masjidi buli lunaku bayingira masjidi. Naye kimanyi nti no kiri sunna ya mbaka sallama okusalira mbaka sallama nga oyingira masjidi n'okusoma eddu'a y'okuyingira masjidi ate n'okusoma eddu'a y'okufuluma mu masjidi ng'ofuluma. Pozzi nga sunna kuba tugenda maaso tulina okukimanya abaganda bange nti amanya mbagamba nti okusalira mbaka sallama nga tuyingira masjidi kyatteeka. Bw'oba oyingira masjidi n'okufuluma bagamba amanyamu kyatteeka. Ku lwaki? Kubanga hadithi ziragira bwe ziragira sogenda kuyingira nnyo mu nsonga eno yagadde kubeera nga mbadengeza ku nsonga eyo. N'ekyo ensonga togigaalira buganda wange bamwe bayingira bali ku masimu bayingira banyumya ensonga nedda emboozi sooka ogiyimirize okunywa sooka okuveeko simu sooka ogireke sooka oteeke mu nkola sunna banyuma ebisigadde onaabiraba nga omaze okubeera sunna omaze ogikola kyogiteeka mu nkola. Hadithi egamba mbaka wasallama agamba idha dakhala ahadukum almasjida mukumwe bw'abanga ayingira mu masjidi. Enjogera ya hadithi wano nga enjatula y'ekigambo kino juliega idha dakhala ahadukum enjatula ebeetegeeza nti bw'aba ayingidde era amanye mbagamba nti nno enjatula kusinza hadithi nga weyatula omuntu ayinza okulowooza nti etegeeza nti edduwa eno esomwa nga tumaze kuyingira naye nedda wabula etegeeza bw'aba agenda kuyingira bimaana ng'atuuse ku mulyango makulu nti ng'atuuse ku mulyango gwoki mulyango gwa masjidi. Wotuuse ku mulyango gwa masjidi omuganda nga omusiraamu beera nga oyogera ebigambo bakafasala byatusomesa. Idha dakhala ahadukum almasjida umukum wabanga agenda okuyingira masjidi atuuse bimaana atuuse ku mulyango falyaqul agambe Allahumma aftah li abwaaba rahmatika ay Allah nkusaba nzugulirewo emiryango egy'okusaasirako. Wa idha kharaja ate bw'aba fuluma nga fuluma atuuse ku mulyango agenda kufuluma so singa amaze kubeera nga fuluma masjidi atuuse ku mulyango agenda kufuluma masjidi falyaqul agambe Allahumma inni as'aluka min fadlika ay Allah mazima nze nkusaba ompe mu birungi byo. Manyi tugamba wano mpunyumu katono tuyingira masjidi tusaba Allah tumusaba benga atuwa okusaasira kwe kubanga tuba tugenze mu kusinza Allah jalla waala tugenze mu kifo kya ibada ate bwe tuba tuvudde tuva mu masjidi tusaba Allah benga atuwa mu birungi bye kubanga tuba tugenda kunoonya riziki tugenda mu duniya na kugenda mu butale era wala Allah jalla waala fa idha qudiyatis salatu salatu jumaa fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah salatu bewde juma musasani mu nsi mubenga munoonya mu byengera bya Allah jalla waala ebirungi kati bakitegeeza nti duwe tubenga tukolaji
tubenga tujekwatako baganda bange tuba tuyingira masjid tugamba hadithi Imam Muslim rahimahullah ta'ala mu kitabo kimweri nga ku namba 1695 n'ekyo dua tubenga tugikola ki tubenga tugisoma era mu hadithi endala Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatima mwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yalinga idha dakhala almasjid yalinga wabayingira masjidi yaqulu ngagamba yalinga wala wali kigambo kyatulagidde atono kikolwaki isuna nebanga yongedde kola ki yongedde kubirange kakata idha dakhala almasjid mbaka rasulullah yalinga wabayingira masjidi yaqulu ngagamba bismillah wassalamu ala rasulillah bismillah kulenyera Allah jalla wala wassalamu ala rasulillah nokubiranga asalya yesali yake nyini amanyuma mbatuga lwaki mbaka yesali yanga mu nsonga ngezo yesali de mathala mutahiyatu yesali de katini awonu ngayingira masjid lwaki yesali yanga wanyamba bagamba kutuyigiriza ffe tulina okubeera tumusalya mu bifo ebyo bani bagamba kutukakasa nti nno yeke nyini alina okwekakasa alina okwekkiriza nti mubaka wa Allah talina naye kuba nti nno kugamba obubaka ekigambo okukkiriza bubaka naye kimukakatako okubeera nga abukkiriza talina kubanga akola ki yajjamu sallallahu alaihi wasallam amakulu gonna matuufu naam bismillah wassalamu ala rasulillah mbaka sallallahu alaihi wasallam Fatima wataga Fatima ono mwala mbaka sallallahu alaihi wasallam ya mchala wa Ali radhiyallahu anhu Ali yamwasa mwaka gwa kubiri mbaka sallallahu alaihi wasallam sogene Madina era Fatima yamwana mbaka sallallahu alaihi wasallam yekka mbaka guyalika kuno kunsi mbaka yagenda kwa sallallahu alaihi wasallam ngabana bonna bafa kujja Fatima yi ali akyaliwo yawangala emyezi nga mukaaga avanyolo mbaka sallallahu alaihi wasallam naye nafa yafanga ali myaka nga 2 awo bwegityo tijina kwera bulungi nenga girimu 2 bwegityawo kitegeeza ali yamuwasiza yali myaka nga 11 ya 12 طيب رضي الله عنها يقام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم mbaka wa sallallahu alaihi wasallam alinga idha dakhala almasjid alinga bayingira masjidi yaqulu ngagamba bismillah wa salamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ngabatu wasabante Allah nkusabere ngonsonyiwa amazambi gange atobere ngonziguliyo emiryango gyokusasirako wa idha kharaja ataw yabanga afuluma gaga bismillah wa salamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك bwatyo byabanga afuluma neddu endala weziri mbitawo yokwera kudduwa njogere endala inokubanga wafayo ekikulu kya byonna kujjukiza oluganda omusiramu ti sunna bobanga oyingira masjidi wetwa tuyingira masjidi kuberanga tusaliyo mbaka sallam ano okusoma edduwa ey'okuyingira masjidi nawe ekyo tuba tufuna masjidi sunna kuberanga tusaliyo mbaka sallam ne tuberanga soma edduwa ey'okufuluma luddawa ey'okufuluma masjidi bangi sunna tetugikolera bangi naye kikakataku kwoyo amanyi okujjukiza abasigadde amanyi kimukatako okubeera ne sunna agiteeka mu nkola abeerenga agifaako agiteeke mu nkola agyekuuma agiteeke mu nkola amanyi wama okubeera nga naye ayize n'ateeka mu nkola abeerenga atuuseyo ku mulala biidhini subhanahu wa ta'ala tekigaana sunna emu kugiddingana mugisomesa abantu mugiddingana muyinza okumala wiiki namba musomesa sunna emu masjidi yammwe mujjukiza abantu bannange edduwa sunna okusala mbaka sallama n'okusoma edduwa nga tuyingira masjidi n'okusoma edduwa nga tufuluma n'enkya kubanga obulungamu manywa tuga obulungamu bulinga bwolaba enkuba olumu oyinza okutonya ttaka naye taliwuliramu naye neddamu neetonya neriwulira neddamu neetonya neriyongera okubanga likola ki yongera okubeera nga liwulira n'ekyo togaalira muntu okumutuusaako olungamu sunna gye mbajjukiza nange gye mbadde nenjukiza mu odiyo eno kwekubeera nga kiri sunna okusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tuyingira mu masjidi alina okusoma edduwa y'okuyingira masjidi era kiri sunna okusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe tuba nga tufuluma masjidi n'okusoma edduwa y'okufuluma mu masjidi. Jazakumullahu khayra, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda bange amatendo amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusasa kw'emirembe gye kw'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'enju ye ne basahaba be
era na buli yenna anaatambula okubufuula mpaka ku lunaku olw'enkomerero. Baganda bange nzirako okubeera nga nekuutira nga nammwe mbakuutira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala kumutya kwa kukola byeragira ekikulembera byonna ye tawhid n'okuleka ebyeyaziiza ekikulembera byonna byeyaziiza ye shiriki. Tulina okubeera ku tawhid ate tugoberezaako era byonna Allah byalagira n'okwewala shiriki era nitugoberezaako byonna Allah byeyaziiza tube nga tubyewala. Tekigasa muntu kukola bintu byonna byakola naye nga tawhidi taliiwo, era tekigasa muntu kwewala byonna byewala ate nga alina shiriki. Lwekyo tubeere nga Allah jalla tumusinza tumutye bw'omu bwe tube nga tumusinza yekka tumugattako kintu kyonna. Baganda bange era tubeere nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira mu aya ez'enjawulo mu Qur'an al-Karim. Atulagira okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okumugoberera. Nolwekyo tubeere nga ensonga eno giterako essira mu bulamu bwaffe bwonna biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Somusa Allah jalla wala nga atuwa okubeera nga twogera ku lulwe n'okuba nga tukola ku lulwe ate n'okubeera nga kutugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe. Era tumusaba subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa ebyo bituyitiddeko nga abatonde, kubanga kizibu okubeera nga omuntu nga nze naawe kubanga ensonga zonna tuzituukiriza nga bwe zirina okubeera. Wateekeddwa okubaawo ebitusobako nebituyitirako imma nga tugenderedde oba obutafaayo mu mbeera bwe zityo. Nekyo tulina kuyitiriza kusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa n'okubeera nga tumwegayirira okubeera nga atusaasira. Bakadde bange twatandika okulaba omulamwa oguli ku sunna, omulamwa ogugamba sunna 10. Ku sunna ezo 10 biidhinillah twakalaba kuzitwala akalabako era tukyagenda mu maaso insha Allahu ta'ala n'okulaba sunna ezo nga Allah baana atusobozesezza. Tulina okukimanya baganda bange nti sunna nsonga nkulu nnyo ery'omusiraamu kubeera nga azeekwatako nga aya bwe zitwagira okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ne hadithi ez'enjawulo bwe zitwagira okubeera nga twekwata ku sunna pozi n'okubeera nga tuzimirako ddala n'amannyo gaffe amagego okuzinywereza ddala ate n'ebigambo by'abasahaba bingi n'abalongofu basigadde bingi tukubiza okubeera ku sunna. Era tulina okuba n'essanyu ly'amaanyi tubeere nga tusanyukira sunna okuzibeerako nga amanyi gaffe abamu banonyola mu bitabo byabwe bimu. Twagamba nti omanyi ayitwa Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim oyo yafa mu mwaka gwa 751. Twagamba nti yagamba aya ya Allah yagamba nti qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa huwa khayru mimma yajma'un. Suratu Yunus. Bagambe gamba ku lw'ekiyingira kya Allah n'okusaasira kwe ekyo kyaba basanyukira kyekirungi okusinga ebakuŋŋaanya. Ibn Qayyim twagamba nti yagamba rahimahullah tekigambo ky'abamanyi kingi bangi nga kigamba ku aya ngo banyonyola aya bagamba nti fadlullah obulungi wa Allah butegeeza mu aya eyo al-Islam bwe busiraamu ate okusaasira kwa Allah kutegeeza mu aya eyo ye sunna. N'ekyo omuntu aba ali ku busiraamu ne sunna abeere nga afuna essanyu mu mutima gwe, abeere mutebenkevu, abeere nga amanya nti nno ali ku mulamwa gwennyini era agenda kuwangaala obulamu ng'obuli ku ddiini era Allah amutwalidde awo agenda kuba nga agenzi ng'ali ku bulungi. So lwaki olunaku lumu Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa rahimahullah, imaamu yafa mu mwaka gwa 241 rahimahullah, bamubuuza nti singa omuntu aba afudde ng'afiidde ku busiraamu ne sunna, omuntu oyo aba afudde bulungi? N'agamba uskut, sirika, bal togamba bulungi kyokka, wabula maata
ala alkhairi kullihi abafidde kulungi wonna wonna abamaze obulungi kubanga afidde ku Islam neki asinde asla afidde ku Islam ne sunna afudde ali ku Islam ne sunna n'ekyo baganda bange tuberenga tufaayo era Imam Ahmad rahimahullah kisanyukiranga nnyo kulaba omuntu atadde sunna mu nkola n'okulumya alo omusajja nga atadde sunna mu nkola eyokubeera nga kirevu ki akikyusiza ne hina owakitakanoza munna mukimanyi bulungi sunna omuntu Allah abanga muwadde enviiri nezigendamu envi oba kirevu oba enviiri nezigendamu envi okubeera nga azikyusa ne hina owakitaka sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati Imam Ahmad rahimahullah lwakwagala nnyo sunna bwe yalaba omuddu akoze sunna eyo n'amusanyukira n'amwanjuluza ekifuba n'amugamba ahayayita mayitan walamusizza ekibadde kyattibwa ekibadde kifu n'ekyo tulina okubanga naffe tufaayo ku nsonga sunna walamu waffe tube nga tuzeekwatako mu audio eno njagala kuwajjukiza sunna ng'emu babbiri kusinziira nga Allah anaatusobozesezza sunna eno ekwatagana ne engendo ze tutambula kizibu okusanga omuntu ku nsi nga tabaako na lugendo naddala kati ensinga ezigyegenze egaziwagaziwa n'okukula n'okuba negenda kyukakyuka bantu bangi abasajja abakyala abaana abasomi n'abataasoma bonna batya okubaako n'engendo abagenda okusuubula abagenda e Nairobi abagenda e China abagenda e Zanzibar abagenda e Bangkok abagenda e Japani abagenda luddawa batambula abantu batambula engendo nyingi bagenda nyingi abagenda mu kusoma bagenda luddawa n'ensonga nyingi zitambuza kuno ku nsi songa Allah jalla waala kutambula kuno ku nsi akutukkiriza naye tubanga tunoonya ebigenda tugasa tutambudde genda kumujemera yatugamba nti nno famushu fi manakibiha mutambule mu nsi mutambule mu bibegabega by'ensi mu bibegabega by'ensi mutambule mu kugamba mu nsonda z'ensi mugende buli wamu mukole ki wakulu min rizqihi mugende muje mu riziki ya Allah temugaya gisange nti eri abaji bategekedde wabula mugende munoonye riziki mugifune banyaga lwaki Allah agamba tulye riziki kubanga ebiseera ebisinga omuntu riziki aginoonya kubeera nga yeeyimirizaawo ate toyinza kweyimirizaawo nga tolya tekisobokerako ddala era singa obanga sente ozifuna nga tolya ekyo oba weekoledde weeka musango oba okoze omusango sente ozirina ofa enjala ng'olina mu nsawo nedda n'okuba nga weerabirira olabire abaana bo olabire mukyala wo ne bazadde bo ne baganda babeere ng'oyunga oluganda mu sente Allah zakuwadde kati Allah atukkiriza okola kiri okutambula era aya nyingi mu Qur'ani Allah atulaga amateeka g'okutambula hal darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsu min as-salat bamba mutambudde mu nsi temwina tabbu mukkiriziddwa okubeera nga mukola ki musala ku swala kali mu mbeera ezo bwe zityo n'ekyo ntubeera ati n'engendo tuzitambula nnyingi naye Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira amateeka g'engendo omubaka wa sallama anasomesa sunna nnyingi ku nsonga zikwatagana n'olugendo kati sunna njagala okubajjukiza baganda bange emu ku sunna ezikwatagana n'olugendo zo nnyingiko zikwatagana n'olugendo naye kambajjukizeeyo insha Allah ng'emu oba bbiri biidhinillah obudde bwonabanga busobose sunna omuntu wanga mbadde mugenda mu lugendo wuliza sunna eno bulungi bwe mbanga mbadde mugenda mu lugendo sunna okubeera nga mubeerako n'omukulembeze era nno sunna bangi tetufaayo usanga abantu bakutte mu motoka batudde mu kamunye bonna bagenda Masaka naye nga tebalinamu omukulembeze siraamu bagenda tugeze kuziika Rakai bagenda kuziika Masaka batudde mu motoka naye tebalina amiiru tebalina mukulembeze ekyo nno si kituufu okwawukana ku sunna sanga basiraamu bakutte mu motoka bagenda Kampala naye amiiru waabwe ow'olugendo aliwa tebalina amiiru usanga basiraamu batambudde n'ekyo omusiraamu sunna ate nno sunna yaabwe tteeka si yakyeyagalira eno abasiraamu lwe mukuŋŋaana nga mulina mugenda ku lugendo kasita mubanga mubeera basatu okudda waggulu muteekeddwa okubeera nga mulina amiiru si amiiru wa masjidi oba amiiru w'ekitundu oba amiiru wa nankani amiiru w'ensi wabula amiiru gwe bayita amiiru safari amiiru nga wa lugendo amiiru w'olugendo oyo ateekeddwa okubeera nga musiraamu mulungi ekyokubiri nga ategeera amateeka g'olugendo
abasiraamu bateekeddwa omugondera bikwatagaana olugendo ebitaliimu kujeemera Allah jalla waala. Bw'agamba nti katuwumulyeko wano terigamba nti edda okujjako nga maze kuteesa buteesa naye. Bw'agamba nti gundi togenda tofuluma, tolina kufuluma, nze ndi musajja mukulu. Gwe ddiini toli mukulu ku ddiini, teri mukulu ku ddiini. Ensonga lwaki togenda gwe okuba nno oli mukulu nnyo tegwosala eswala nga wuzi ofunye nga gwe omukulu bw'olaba. Kasita obanga mugenzi ku lugendo muli basatu okudda waggulu muteekeddwa okubeera nga mulina amiiru nga tugenda kulaba hadithi. Sunna bangi tetugifaako, buli omu amiiru nafsi, buli omu agenda ku lugendo nga buli omu ya amiiru. Nedda ekyo mbaka asibate wayagala. Tuba tugenda ku lugendo tuli basatu okudda waggulu tuteekeddwa okubeera tulina amiiru. Amiiru ateekeddwa okubeera nga agonderwa bikwatagaana olugendo. Bw'agaatu wano twatuwumulira twatuwumulira, tusaalire wano tusaalire wano, tofuluma. Ate tokkirizibwa kubeera nga obaako gy'olaga weewutooloole nga tomaze mmutegeeza. Oteekeddwa mmutegeeza mugende nti amiiru kangendeko wano ku dduuka, amiiru kangendeko mala okuuza ku muganda wange gye twazze wali muto wange, amiiru eno mwannyinazi gye yafumbirwa, teweemulula weemuluzi. Ebyo nno waabityo biri mu Busiraamu baganda bange. Bwe biri mu Busiraamu bwe twanga tukkiriza Allah n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tumukkiriza nti Allah yamutuma kubeera nga atulungamya. Bwe tuwaawukana ku mbaka wallahi bye mitawaana gy'olaba, bye mitawaana gy'olabira ddala egyo ze babule mu Luganda bakkiriza. Lwekyo bwe tuba tugenda mu lugendo sunna ate ey'obwetteeka okubeera nga tubeera ne amiiru. Amiiru waawa? Amiiru w'olugendo ffe kennyini abagenda mu lugendo, Musa, Muhammadi, Abdallah, ani mugenda ku lugendo mmwe kennyini mwe mwerondamu nti Muhammadi gw'ogenda okubeera amiiru waffe, Abdallah gw'ogenda okubeera amiiru wa safari waffe. Tulina okuba nga tumugondera mu lugendo. Kujjako nga tulagidde kirimo okujeemera Allah nti ate tujja kusaala kati teba tukole kino oba tukole ki ebiguma okujeemera Allah tutumugondera. Naye ebisigadde byonna bw'agaa tuwumuli wano tuwumulira, twebaka wano tofuluma. Bw'oba olina w'olaga oteekeddwa ommutegeeza nti amiiru kangendeko wali ku supermarket, amiiru ngendeko mbuuze ku muganda wange abeera eno gye twazze. Naye si kugira kwemula bwemuluzi. Ekyo nno Basiraamu baganda bange towulyamu nkenyero genti nze omuntu omukulu banfuga batya. Eddiini yekufuga si ono yakufuga baaba. Eddiini ebyekufuze ono si yakufuga. Ngera bw'ojja mu swala gwe omuntu omukulu alina emyaka 8, omwana emyaka 7 n'akusandaga nti ate nze omuntu omukulu nze kangende buli ku mavivi nga tannaakugenda. Lwekyo sunna gye ndi okubajjukiza baganda bange bwe mba nga tugenda ku lugendo nga tuli basatu okudda waggulu tuteekeddwa okubeera ne amiiru. Sunna si yakyeyagalire, sunna ya bwatteeka. Amiiru ono amiiru w'olugendo oba amiiru obukoma ku lugendo kasita olugendo luggwa buba bukoze eki buba buwedde bw'amiiru bwe. Naye alina okubeera nga agonderwa mu lugendo mu ekitaliimu kujeemera Allah edde okujeemera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sunna ndowooza eteekereka bulungi. Kakati hadithi egambire sahaba ayitwa Abu Hurairah radiyallahu anhu ne Abu Sa'idi al-Khudri radiyallahu anhu bombiri lyabo baatugamba bagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba. Uliza hadithi bulungi. Idha kharaja 3 banga bafuluma abantu basatu fi safarin nga bagenda mu lugendo. Idha kharaja 3 banga bafuluma abantu basatu bagenda mu lugendo. Olugendo buli abacho ekigambo olugendo buli mwa kitegeera bulungi. Falyu'ammiru ahadahum baberenga omukubo bamufuula amiiru. Idha kharaja 3 abantu basatu abasiraamu bwabanga bagenda ku lugendo fi safari mu lugendo babanga bafulumugenda mu lugendo falyu'ammiru ahadahum baberenga omukubo bamufuula amiiru ow'olugendo lwabwe oyo nga ye amiiru omukulembeze waabwe mu lugendo. Bw'atyo bw'atugamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ngo judde ku Abu Hurairah radiyallahu anhu ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu batugamba bakfa sallallahu agamba idha kharaja 3 abantu basatu basirama banga bagenda ku lugendo fi safarin bagenda mu lugendo falyu'ammiru ahadahum baberengo omukubo bamufuula amiiru w'olugendo lwabwe. Hadithi mu kitabu Sahihul Jami' cha Sheikh Muhammad Nasiruddin
الألباني رحمه الله وحديث نمبر 5 ني حديث نمبر 7 مكاغا مساتو ني سيساتو الحديث الصحيحة كود حديث نمبر 5 ما بيرون بي نجوج الشيخ ناصر الألباني رحمه الله نويتو سنة تجتكم كل باغاندا مانغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته